Enteekateeka z'okutereka omubiri gw'omugenzi Engineer Daniel Bossa Kakeedo abadde omukulu w'ekika ky'Endiga ziwedde ng'ono waakuterekebwa ku bijja bya bajjajjaabe Embale Mpigi mu ssaza lya Baffa ery'e Mawokota. Olunaku olwaleero omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu kkanisa mw'abadde aweerereza eya Namirembe Christian Fellowship Emmengo esumbibwa omusumba Professor Simon Kayuwa ng'abakkiriza bakuŋŋaanya okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Okusaba kuno kwetabiddwako abaweereza ba Katonda okuva mu nzikiriza ez'enjawulo, bannabyabufuzi abakulembeddwamu akulira oludda olwa bula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi, Meeya wa Kampala Salongerias Lukwago, abakulu b'ebika bya Buganda abakulembeddwamu Katikkiro w'ekika ky'Emmamba ng'ono yakiikiridde omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Kizito Mutumba. Ng'okusinza tekunnatandika abakungubazi basoose kubaako bye boogera ku mugenzi nga bangi bamwogeddeko ng'abadde omuntu mulamu, omukozi ayagaliza ate ow'amazima nga bajja kulwawo nga bamujjukira. Era ye muntu abadde tasosola nti simanya abavubuka bayaaye. Bo bamulekwa abakulembeddwamu Kalyesuubula Bossa ne Namitala Dina Kisaache bagamba nti kitaabwe abadde wanjawulo ng'abalambise mu makubo aga Katonda n'okuba abakozi bye bagamba nti baakubitwala mu maaso. Bw'osonyiwa ne Yesu gw'osaba akusonyiwa ebibi byo. Yakoowoola linnya lya Yesu. Ye omuzzukulu Nambaale Peace nga ye yalina ekitaawe lwe yakubwa amasasi ategeeza nti jjajjaawe amulaze omukwano nga wakati mu kwogera atulise n'akaaba n'okwogera ne kugaana. Namwandu Gladys Bossa ayogedde ku mugenzi kyokka ne yeekokola ebikolwa eby'ettemu, enkwe, obutaagaliza, effutwa n'emize emirala byagamba nti bye bisizza bba. Ayagala bokka abaagala ebintu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe. Kalyesuubula Christopher nga ye mukubiriza w'olukiiko lwa Kasolya k'Endiga ku lw'ekika kino avumiridde ettemu erisusse mu ggwanga ng'ayogedde n'ensonga eviirako abavubuka okwenyigira mu ttemu. Emilitarizinga eggwanga lino lyonna nga buli muntu amanye emmundu. Naye ekyo bwe mala okikola ate abantu abo tebawa mirimu era tebalondola gye bakola ki nagye babeera. Onye abo bonna abaali mu lukwe olw'okutemula omutaka wamu n'abo bonna abazze batemulwa ettakera. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba alaze nnyiike olw'obukambwe obususse mu Buganda obutuusiza n'abantu okutta omutaka n'amasasi ye kyayise effutwa obujja n'ettima. Ettima, effutwa n'obutiitiizi obwakoleddwa ku mutaka Daniel Bossa. Bannabyabufuzi abakulembeddwamu Honorable Joel Ssenyonyi wamu ne Erias Lukwago bavumiridde ettemu ly'emmundu eriviirako bannayuganda okufa buli lukya. Gavumenti emmundu zaafuuka ez'ejjenjeero mu bantu. Abantu bangi balina amamundu ngeri tetegerekeka. Ange mututaase ensi gwe togenda kugibeerako emirembe n'emirembe so twekwanyekwanye. Bano batadde gavumenti ku nninga eveeyo n'okunoonyereza okwenkomeredde ku ttemu lino kuba alina obujulizi aba boodabooda baamukwata nga bwe kigaana poliisi etegeeza bannayuganda nti obukugu obw'okunoonyereza tebabulina. Nalumwa nnyo nnyini ddala nga nsomye sitoole mu mawulire egamba nti emmundu emu ekozeseddwa mu kutta emirundi 27 naye nga abagitambuza tebakwatibwa. Basiimye Katabaazi ne banne abavumbagira abatemu bano era ne basaba ab'ebyokwerinda okwongera amaanyi mu bye bakola. Ye Professor Kayuwa ayogedde ku mugenzi ng'agamba nti yalokoka mu myaka egy'ensanvu kyokka n'asaba gavumenti okussaawo obukuumi obw'enjawulo ku buli bantu ab'amaanyi mu ggwanga kuba obunkenke bususse. Tusobola kukulaakulana nga tuwakanya buli omu awakanya munne, tusobola kukulaakulana nga tuvumagana nga tulwanagana. Avumiridde n'abantu abavumirira ekyambalo eky'olubugo nga bagamba nti kya sitaani n'ategeeza nti n'engoye ze twambala ziva mu bintu nga ppamba wamu n'ebirala nga n'olwekyo olubugo terulina buzibu. Olubugo abantu bakola engoye mu bisaanyi mu ppamba, njawulo ki n'olubugo? Olubugo lugoye bugoye. Okiwulidde? Omuntu walwesiba n'agenda ku mikolo nga bw'ayagadde wali alukolamu essuuti tekitegeeza nti musamize. Okiwulidde? Luba lubugo, temuwaayira lubugo. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.